dance is the one space that yabagamba nti okuba dance ye space w'osobola okukolera buli kimu kyonna ky'owulira kye weetaaga. honest about where you're at. Ye space mw'osobola okugezaako okubeerera ddala honest ku ki ky'oli. Do it at home. This is a class for you. Eno kiraasi yammwe. You to be perfect. I'm not asking Sibasaba mubeere perfect, saagala mugeze kwegamba you just dance. hearts. And be honest. Njagala mubeere nga muli beesimbu. Teweeryamu olukwe nga ggwe. I think we hide behind our dancing Tusobola okwekweka emabega wa dansi waffe. attitudes. We hide behind all of those things. But byonna ebituyisa obubi n'ebyo ebigezaako tunyiga tusobola obikweka emabega wa dansi waffe. let people in. Osobola okubikkula n'okkiriza abantu bakuyingire mu kwegamba Than you normally do, or completely standing still because it makes you shake, because it feels so uncomfortable to do so. baabano. It's for you to do that one thing that makes you feel vulnerable and uncomfortable. Because Yagamba nti ebiseera ebisinga okola bw'oti ng'okola ekyo ekintu ekimu kyokka ekikuleetera okubeera uncomfortable, okubeera vulnerable. I don't want you to go somewhere completely random in the room. Njagala lisi mugezeeko okubaako we mulaga gwa mu kisenge, gwa mu ddiiro oba mu lukuubo. Your own space, and I want you to just Kwegamba okuliyetinga space ey'okubwe weesumulule. Tozina dance ali already mutegeke. Improvise. Kyeyabagamba teekawo kyonna. Tewe stressinga. Dance, music bye bintu ebigoba stress kasita weesumulula. Nomanya nti kano akaseera kange kakuba dansi, kaseera kange kakunyumirwa. Sobola okwegobako byonna ebikuteganya. Ne kabaka n'asembera okaga. Wabula n'abakaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde. Mweraba.